Roma Limited banno abakolera Better Wine omuli ebika ebya Golden Wine, Special Wine, Hibiscus Wine. Kakati nno bakutuusaako Hibiscus Juice. Ye juice akoleddwa okuyamba mu abalina pressure, sukali, abaagala okusala embuto n'amasavu, okunaaza obukyafu mu mubiri, wamu n'abo abalina abaana abalwalalwala. Ky'olina okukola kati abaana bo bawe Hibiscus Juice. Naawe yandyetaaza okwongera obutafaali bw'abasirikale mu mubiri, weeyunire Hibiscus Juice. Hibiscus Juice musange mu supermarkets n'amaduuka gonna mu ggwanga. Gw'omusuubuzi naawe amwetaaze, genda ku Roma Limited. Mwena mwali mutumanya nga tubeera wali wandegeya Moyo Petrol Station kati twavaawo ne tugenda mu maka gaffe ekira na mugongo factory weeri wetubi parkingira nama office wegali. Hibiscus Juice ali mu mills 5 n'ebisatu. Okumanya ebisingawo kuba essimu 0772506555 oba 0704161398. Nywanga Hibiscus Juice ku lw'obulungi bw'omubiri gwo. Weewaawo nga bwe bannabasuubiza wiiki ewedde wetokoma wennyini we tugenda okubanga tutandikira mu puroguraamu yaffe endowooza y'omuto. Twali tukyali ku Kyaddondo Ss mu MDD yaabwe Matugga Kyeyagonja. Twaleka abaana bajjeyo ebitone byabwe. Buli omu ng'alaga munne nti nze akitwala golooza ni akitwala. Ye ggwe omuzadde ali eyo mwayimbanga buyimba ki nga mukyali mu ssomero? Mwazinanga mazina ki? Abaana be bayimba ennaku zino bijja oba tebijja? Nze Babi Rashida kula munnange Nantanda Najwa sagala kuluyisaawo nnyo mpozi okujjukiza nti ababela Hibiscus Juice be batteekamu ensimbi okubanga tubatusako puroguraamu yaffe eno ennungi. Osobola ofuna Bella Hibiscus Juice mu dduuka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Kankutwale butereevu mbeere nga nkulaga ku bitone by'abaana nateera. I'm no longer interested! Come on! Our thing gives us a lot of money and it's cool. Girl, money is not everything. I'm worried about my life. I feel pain when I'm eating. But why don't you discuss that matter with the HM, with the warden? I've talked with the warden several times, but he does not listen. Come on. Look, I came here to study, but I no longer concentrate in class. Come on, everything will be well. My academic performance has declined. Come on, everything will be well. Oh, I wish I didn't join this bad group of yours. Everything is going to be well. Oh, I wish I didn't join this bad group of yours. Don't tell me to calm down. Don't tell me to calm down. You're bad people. Suri, it's because it's not on you. Suri, what is going on? Don't tell me! Calm down! What are you asking? Come. You're evil man! Calm down. You're so evil. Don't tell me to calm down! Oh, dude. How dare you tell me to calm down? Look at you! You're not a good teacher. Here. You're not a good teacher. This is 5 million shillings. I don't want your money, you shameless man. Eh? Look at you, you shameless man. Can you restore my dignity? Eh? The sleepless nights I had. Can you? You messed up my whole life. You're so bad. God is going to punish you. You're so bad. You're very bad. Have everything you give me. I don't want like another one. I'm not interested. Have your stuff. Take it. Take it with you. You're so bad. You're so bad. You're Doctor Nurse! Down! Oh man, I'm good at Daru! I'm good at Daru! He has less than senses. Sobi has less than senses. We go! He has less than senses. Abange, mutumalira ekituufu kubanga Suubi tali bulungi. Mama Suubi, munaye byonna nga bwe nabigamba ku ssimu eya Madamu sina na kimu kye ngenda kukyusaamu era nga njogeza mazima mu linnya lya Katonda neyantonda. Mutabani wammwe Suubi was used by the homosexuals at school. Omwana waffe Suubi waffe. Omwana ekirwadde ekimuluma kya bulijjo. Omwana waffe. Nze nga Suubi, bani mutuyambe.
Omusajja ayingiza ssuubi mizeje emivundu. Bamuyita Masitangolo. Era ewadde ni ku ssomero. Ogamanda wakola ebitume. Yennyabo. No bamanira. Omwana kwekuzisa. Netandika okumanyira ngwankwana bana ba. Olwokwedde yagula akamotoka abana b'ennaku zino omulembe guno. Naye kangende wa mulamu wange. Ayina kyogedde besta. Aha! Mulamu! Ndyose nenkusanga. Nkunyumiza kino w'omukwano. Mbadde ku luzzi nga nkise n'amazzi. Akaana k'amalitanga kajja kano kakalule n'atokumanyi. Nkagenda kagula olumotoka nga kana tekansanga ku luzzi. Akaana kafolotedde ebigambo. Akaana kakampaana obulungi ku bukadde buno. Akaana koogedde ebigambo. Nze kataafe. Akaana kankonye naye kalina ebigambo bekoogedde besitategedde. Kangabe kagenda kungula afooni. Nengamba nze ngeri gyesasoma kambuuze mulamu wange. Mulamu afo. Mulamu. Nkunyumiza ebintu byange nakuwadde kiki byenjagala binakuwaza. Obadde ki? Mutala bavubuka. Kiki muvubuka mama oyo afudde nga kitalo. Bakuwe mama nga afudde oli muto. Mama omwana obadde ombanyi bitalo yafudde kikiro. Misana babwe ng'olabye. Mbulira tuziika wa mukwano. Muneese nga ssuubi. Muneese maama wange yafudde. Ate kiki? Mutabani wammwe ssuubi. Yafudde. Nyabo bulamu nagamba. Waganda okwabya mwana afudde tamana kusoma afudde. Nyabo. Wow! Afudde. Bamba nyabo yafiiridde wa afudde. Munkaze. Naye kijja kinaatera omutuukako. Munnaye mutabani wammwe ssuubi was used by the homosexuals at school. Homosexual. Kana saso mayogana Uganda. Homosexual byebiki. Yogana Uganda rentegeranze. Bamupicha bamusiyaga ku ssomero. Kyakukubaluye. Tumbavu. Tokidangamu. Kale mwetu nakulabenga ina amagezi kabuko ina ettima. Ekigambo kyeno kyosobola kigeza ku mwana wa muno. Kalaba obubi ina ettima olinga sitaani. Tokidangamu. Yogana ensonga entuufu. Mama Ssuubi ndi ku mazima. Mulamu tongamba nti gayogera bituufu. Nyabo! Echanda omwana tu mama! Fude! Ani yakimutuusaako babuwandi! Mbuli! Nyabo! Ulya n'abaana weevaamu mama! Masitangolo ye yakimutuusaako. Masitangolo wadde ni wa ku ssomero. Nfudde nze nyabo! Sitasa! Mama Ssuubi. Munaefeka tujje ku ssomero. Naye mba mwetaaza abaana b'obujulizi. Mukubira Madamu Grace. Omunaye temukubira ffe mukubira Madamu Grace. Mukubira Madamu Grace. Madamu Grace. Mumugambe Juma ne Soko tumutumidde. Wabula sagala kumanyira. Aliwa musabasa tumbaba musabasa bana bakanyira. Listen, calm down. Calm down. Musabasa aliwa yakole chomwana wange. Calm down. Sasa mzungu. Calm down. I'm going to Calm down. Ajala batonye pa yo rala tumba. Omanya basabasa mbamira. Omwana wange. Calm down. Fumya no buki sabo today. Ada siri mumbi. Today sabo. We take you. This is a betting crime. Officer, I'm going to take you to register. What's happening? You decided in the school system. Okay, before you proceed, madam. Where's the school now? And the school what then? Yes, sir. Oh, Mr. Angolo, right? You're under arrest for sodomizing soup. You have the right to remain silent. Anything you utter will be used against you. The court of law. Abandon, who are you? Okay. Now, let's see. Mama,
thing is like this. Schoolnurse, you are under arrest for abetting crime. You've been treating sodomized students but hiding information from the head teacher. Now, This is true, Mr. Angolo. No. Head teacher, I'm innocent. I don't know what they're talking about. Arimba! Master, you even wanted to make me your girlfriend. Yeah, I and Gongo have been watching you close to a young man. You used to take some in your office and use him. Yes, Master. Yes, Master, don't deny. We saw you. Well, you used to give Subi a lot of money. Moreover, you used to buy expensive items. I am now about your egirolo. If I'm right, I remember Samai. No. Hey, John. Even Kani there is like that. Young man. You are Kani? Young man, homosexuality is illegal. I'm here. Shameless man! Shameless teacher! Kumawala naman po kumakanta ng may kanta maka-understand mo! Kamulang natin! Mama, please! Let police handle case! Let police handle case! Mama, so you are bana here. I'm so sorry that this has been happening behind my back. Mama Sue, I know you feel so bad. As the school, we are going to handle this. We are going to cater for Subi's medical bills. Please forgive us as the school. And let this be a clear warning to all of you students. Be strong like Juma and Sonko, and say no to obvious behaviors. Parents, students, teachers, please forgive me. Yes, I know I'm going to prison. I know. But please forgive me. My son! Subi's in the hospital! Somebody just go to the shameless man! They are children! They are parents! Let us fight homosexuality! Homosexuality is very bad habit! Let your teacher pray for Alaska about Mama Subi, don't thank me. Instead thank Sonko, who was bold enough. He was the whistleblower to everything that has happened. Banaye! Ebisanga vitambul pola nenga bitu. Mbade samwe na muliza message ya Subi. Boys SS. Nze Subi. Njeno mudwaliro. Pocha n'ebiwundu. Era nga nafuna kansa eno kumpi n'obutuliro. Abasigazi bampendasenda. Nabampa ssente. Mbakuutira. Temukkiriza bisiyaga. N'abazadde tugattire wamu baneetwanise ebisiyaga mu ssomero ne mu Uganda yonna. God and my country. Lumumba oye! Mama, please! Let police handle case! Mama, so you are bana here. I'm so sorry that this has been happening behind my back. Mama Sue, I know you feel so bad. As the school, we are going to handle this. We are going to cater for Subi's medical bills. Please forgive us as the school. And let
this be a clear warning to all of you students. Be strong like Juma and Sonko, and say no to various behaviors. Parents, students, teachers, please forgive me. Forgive me. Yes, I know I'm going to prison. I'm going to prison, I know. But please forgive me. Forgive me. My son, Sumi's in the hospital. Somebody just got to the sharpest man. They are children. They are parents. Let us fight homosexuality. Homosexuality is very bad habit. Let you teach her pray for Allah to get about Sumi's life. Mama Suvi, don't thank me. Instead thank Songo, who was bold enough. He was the whistleblower to everything that has happened. Banaye, ebisi akavitambula pola nenga tu. Badesi kamwe namuliza message ya Suvi. Abali ku Kiba Boys SS nze Suuli ngeno mu ddwaliro mpocapoca n'ebiwundu era nga nafuna kansa eno okumpi n'obutuuliro. Abasigazi bansendasenda nga bampa ssente mbakuutira temukkiriza bisiyaga, temukkiriza bisiyaga. Bayise bannaffe abasajja n'abazadde tugattira wamu baneetwalisa ebisiyaga mu ssomero ne mu Uganda yonna. Kokoya my country. Lumumba oye. Amanya go gwani. Amanya nze Kalule Aiman, nsomera Kyaddondo Secondary School erisangibwa Matugga, ndi mu senior 6 physical, nkola subjects math, art ne technical drawing. Oli mu class. Ndi mu senior 6 nyabo. Senior 6. Kati player mwe theme badde homosexuality obadde ozanyangana. Mbadde nzanyanga wadde atumbula ebisiyaga mu ssomero era nga nze aleeta obuvune ku baana abamu. Kati gwenga gwolabanga kyandibadde kituufu oba kikyamu ekyo ekikolwa? Kikyamu nnyo ddala kyova olabanga nze kennyini na volunteerinze okuzanyanga waddeni okulagira ddala kino ekikolwa kikyamu nsobole okugirayo ddala wali eri nga abantu bankutte kubanga era abantu abasinga bali badde beesisiwalamu okuzanyaawo engeri nti oli musiyazi abantu banaakulaba batya. Kati nakwasiza obwo obuvumu era nga ngambira ddala nti kino ekikolwa kikyamu njabo. Kati magezi kigowa ku muzadde yenna ali eyo? Omuzadde yenna ali eyo mbadde nsaba olondole omwana wo era omugabirire n'ebyo byonna bye yeetaaga aleme kubeera ne peer pressure oba nti alina ekintu ky'atalina. Era mbadde nsaba abazadde mubeere mikwano nnyo eri abaana bammwe musobole okutegeera kiki beetaaga bafune obulamu obwegombesa ku ssomero baleme kusikirizibwa mize mibi ng'emirala gye tutayogeddeko ng'obubbi n'okusingira ddala obusiyazi kubera abasiyazi basikiriza abaana na ssente. Kale nyabo kakati soko tumireko kubewamu. Ntumira maama wange Nakimba Mariam kimanyi gyali mami nkwagala nnyo, nentumira taata wange Kayima Muhammad, nentumira ne baganda bange bonna neza neyanzenge wadde temusobodde kubeerawo olunaku lwa leero. Amanya gwani? Amanya ze Namutebi Aliya. Oli mu class ki? Ndi mu form 6 physicals era nga nkola PM. Oli mu house ki? Ndi mu house ya Lumumba. Obadde ozanyangani mu? Mbadde nzanyanga Senga Bwayise. Senga Bwayise oyogera ki ku mutabani wammwe Ssuubi ebyamutuukako? Bannaye ekintu ekyamutuukako si kirungi yadde n'omulundi n'ogw'ombwegu. Era y'ensonga lwaki ntabuse nnyo n'enkyomera ab'essomero pressure ne zinkuba nga kizibu kukkiriza kuba ekintu si kirungi yadde n'omulundi n'ogumu. Kati omwana ali eyo yenna omuwa magezi kyasobola okwewala ebyatuuka ku Ssuubi okumutuukako? Ekyenyiza omugamba tulekere okwagala ssente z'amangu ze tutakoleredde
ekiba kitutute mu masomero kuba kusoma ne woba wabweru waliyo ebintu ebirala ebyokukola ebyokufuna ssente rather than okudda mu bisiyaga koze ekisinga osikiriza abaana mu bisiyaga ziba ssente bantu bangi bafunye ssente nga tebayita mu bikolwa kikolwa kibi nnyo era nkivumirira. Waawo tusaba tumireko kubeewammwe. Ntumirako mami wange, ntumirako dadi wange, jjajja wange, senga wange omulungi, Nambilu Sauda, baganda bange, bonna like mbagala nnyo. Kambuuze, omutima gubadde gulaze wano? Mbadde sikyabitege, pressure zinkubye. Ng'omutima sikyagulira nguwulira mu bigere. Kituufu nabaana evuddemu? Evuddemu anti omwana attu babadde bamukoze ebyajaba. Acting amwawo nga obadde ku stage. Nyabo nfudde ekyenda kyenvudde mu nyabo omwoyo maama omutima sikyagulira nfudde. Ekitone kino osuubira okukitumbula ng'omaliriza 6? Inshallah ngenda kukitumbulira ddala. Tweyanziza. Nange neyanza nnyo stat. Amannya gwani? Amanya gange bampita Balina Abubakar. Balina Abubakar, oli mu class? Ndi mu senior 6 arts era nga nkola combination history, economics and stroke submath. Kakati mu play yammwe ozannyenga omulenzi wadde gwe yali akolako emize emikyamu. Gwe muli owulira ng'ekyo kye kituufu ekyali ekyokukola? Ekituufu kiri nti abantu abasinga buli gwe baali bawa siini eyo ng'agivaamu ng'agamba nze sobola kukuba nga nzannya siini eyo mbi bajja kunjogerera bajja kutandika okumpitawo ebisiyaga bati nze nendaba nga kyetaagisa omuntu agenda okugijjayo obulungi ng'ate nkyewulira muli nti nali nsobola okugijjayo obulungi nengisaba neerekereza manyi byegenda kwogerwa era bajja kumpita amannya but good enough ekyo kiba kiraga nti bafunye message yengezezaako okubatuusaako. Kati Ssuubi obulwadde bwakuyisa butya era omwana omulala leeyo yenna omuwa magezi ki? Obulwadde bwampisa bubi Ssuubi ekisooka ebintu ebyo si birungi bikuleetera gundi bukyankalanya sisitimu y'omubiri ey'emabega so bubi actually bubi nnyo era abaana oli awo wakyankalanye dda tomanya nyinza okuba natabuse dda. Kakati Ssuubi njagala nkubuza ekintu kimu gwe ekintu kino looza kyozanye kiyinza kuwa amagezi kyeri abayizi abalala? Ekintu kyenzanye sijagamba nti kibawadde ekyokuyiga kwenjogerera kati kubanga kati omuntu ategedde bwe ngenda mu busiyazi kiina outcomes ensobi nnyingi. Ekisooka ojja kuba nga tokyasobola kufuluma bulungi n'obulamu bugenda kuba nga tebukyeyagala ebirowoozo bingi kugamba abaana balina okuyiga nti ebisiyaga si birungi ebikirizibwa mu community yaffe ate bibi bikosa obulamu bw'omuntu ne mu mbeera zaffe ez'obuwangwa obwa wano mu Africa ebisiyaga tebikirizibwa ne Katonda takyagala so yensonga lwaki tuli mu kirwanyisa nnyo kireme kubeera nga kitutumuka kuba ensangi zino kitutumuse nnyo. Kakati Ssuubi sooka otumire ku bazadde babalungi. Ngenda kusooka ntumire omukyalo mulungi eyandeta mu nsi eno maama wange Kufuna Farida nkutumidde nnyo maama wange nkwagala nnyo tumireko ne ku taata wange OLINA Muhammad ne bannyinange bonna gye bali Farida Naima Asha Amina Maxi bangi bonna mbaagala nnyo nentumirako bakwano bange bensoma nabo batukya baffe batuwadde opportunity okuba nga tujjayo ebitone byaffe kubanga olumu tuba n'ebitone byaffe naye nga tutumanyi ngeri ki gye tuyinza byexposinga bantu kutulaba tusobole okuba nga tuyina ekyenjawulo kye tukyusa ku community zaffe. Waawo tweyanziza mukisa kwa nyiri kuyinza bakusala kulya ukuliditi olukuwana temumulanga kubanga tomanya kibakuwadde waliwo abajja n'obuyinza nga buyazaalwa bamufuzi maama abalala babeera bafunde bwalafubana nga tafunaye mukunako byobujeekera ng'osanga mwe natondebwa twasala babiri ne masitula kitaffe n'ennyabo ne bafa mangu ne kakati nfunye kulesa masitula ya Rwanda wezeza mwaka
envuddeyo n'empita nti obakewadde okitaka bwakaganda yambata akadomolango kirengogaako ofune ku maanyi vayo kati nno mu kitanda nange nkulabe kunfuna endasi wekakaba ofulumekendo wabweru okuma akasana akaaga oba nsooka enkuweka kyayi naye kakaludde muli sukaali akawunga obona okagaya kabadde kakiro tekulina nva obutuusa omubiri gwonna yali omwendo ofuuse wa bulanka okozesa kirako olusansa yaliyo ebigulanga bakutenda okolola osula bubi ate nkeera osinda lwa mutwe omusujja atera okuyiika nekyenzijanja basikitegeera kikakasaba kakuyola ne muwala wa juma yasooka bwantyo ekyadirirawo ge magonde kati asirikiddeyo mu lukuusi mwanyinaze ekita ekikuta nziramu baba omwana wa nyamu omutima guke Maskini
kasirimu n'owange mulabye katambulidde munsi muno nsigadde bwenti naye amuberende nyabakuzaala obuleeta kati mukwano ekibanja twakisiiga mu kulwadde n'abanafe batubanja simanya omulambo gukuziike waani omwana wa nyabuki kiwanoonya naye leka nfuba enkuziike waliwe tuyita ku lusebenju banange bwekoze ntyo enamba binyinjigenda kuziika ananyamba kyekiseera kutemulenga kiddagala kumbe nyabontegedde wano wetonkozesa bonzise olina omuvugo nkuli enkizizitadde wasinatandabirira naye akiridde nyabontegedde wano wetonkozesa bonzise olina omuvugo nkuli enkizizitadde wasinatandabirira naye akiridde Amanya gwane Sengendo Arthur oli mu class Senior 6 Arts. kati oluyimba lwoyimbye lubadde luyimba lwani Oluyimba lwa Kyaddondo kamu sijja kuspecify nga abayimbi naye yali collabo bali bayimbi babiri. It was a collaboration. bayimbi ani nani Sijja kulimba sabategera bulungi manya. Yes. naye akayimba nga wakakwata nga tobamanyi manya Mbako kalimu message nene nnyo. So Kampa Love okagala. Nakagala then nkapfula part of me I felt the song. Luckily nebigamo nebiyingira mutwe. kati soko tuwe musampo Okulira omaleko ensi eno ng'ebintu by'olabye ntokoka maala kwe kulaba ebaayo abavu era abadagana abanaku bangi Namugereka yali atulumba yatwawulizamu ebitundu byonna buli omu namuwanga bw'ali okuva ku jjajja we bwe yeeyisanga. kati soko we obe onakula ekitone onookitwala Ekitone kyo njagala kitwalira ddala ddala mu maaso. Saagala kikome mu ssomero wokka njagala kinange kinzimbe nga nze bwendi kitambulize ddala n'abalala amasomero n'abaana bakitegeere. mu bayimbi weegombani Mu bayimbi g'amazima negomba Alan Tonix. ayimba kayimba ki Yayimba Sunday ne Slick Stewart ne Roger yayimba Romance. bayo kamu kotuyimbiramu Kankuwe Sunday. Slick Stewart and Roger Siga Katonda yatwala obudde yakujjuza se weyamala yawummula ne maama wo teyakutuntuza se Galton nawe yauuka eyakola ebire yakola gal you my malaika kankomaawo kale soko obeeko ku magezi gaako muzadde yenna ali eyo oba omwana nga kayimba yekabadde g'amazima abaana bukasa kusindika mu ssomero kola ekyakutwalayo soma omuzadde waba asazeewo n'akuwayo ssente n'akuweerera soma tomuswaza kubanga gwe gwaba investinze mu future yabala agwagenda omulabirira mu bukadde bwe n'omuzadde tokowa kuweerera mwana naye biba biganye mu encouraging bwe encouraginzi. Thank you very much.
Essala ya Mukama waffe kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuweerera emmere yaffe eya leero otusonyiwa okwonoona kwaffe nga ffe bwe tubasonyiwa abatuwonoone otutwala mu kukemebwa naye otulokola mu bubi kubanga obwakabaka obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe.
Lumumba Nkrumah oye. Obadde munzisi. Nkrumah oye. Manya gwani? Nansubuga Myron. Nansubuga oli mu house? Nkrumah House. Nkrumah House muyimbye akayimba k'ennyanja kati osobola okutuddiramu nga we muyimbye ku stage. Wololololo, wololololo, wololololo. Ennyanja tasanja agenda mbwato zibawo ennyanja. Nabuzeri bakama bange obwato, nabuzeri bakama bange obwato, nabuzeri nganonya mutalya obwato, nabuzeri mutule mupago obwato, nabuzeri ngolo malaria obwato. Tusaba boyi banange bungedde nebuziba ndasakatese ennyanja n'abamulala. Yate mwase mtyamba dene yabidemo anti nazali kwakwayo wakedde bakedde abange. Bwiraire nyanja, eiraire nyanja, bwiraire nyanja, eiraire nyanja, kati kwatawo zinave nyingi, eiraire nyanja, kati kwatawo zinave nyingi, eiraire nyanja, olwalero tunalya kumale, eiraire nyanja, olwalero tunalya kumale, eiraire nyanja, olwalero tunalya kumputa, eiraire nyanja, olwalero lumonda nalika, eiraire nyanja, twakedde okukeza okutabala ennyanja, eiraire nyanja. Obwato bw'ovuganiya bubajja obwo beba bubajja sebo mangeri nga baagala mmale beba bubajja sebo mangeri nga baagala nkejje beba bubajja sebo mangeri nga baagala nsimbi beba bubajja kati gwe suula omuya nsuuleyo omuya okwambuza engolo omusuuleyo omuya. Tweyanziza kati mbadde nsaba otumireko ku beewangwe. Nsaba ntumire ku maama wange gyali Bukirwa Sumaiya ne ssenga wange Kasanya ne Vivian Queen pozi ne kojja wange Nzaire Moses ne jjajja wange omukyala Mama Apuli. Wonna okulo oyagala kubeera ki? Abeera musawo. Ate ekitone eky'okuyimba tokitwale mu maaso? Nsobola bikwasaganya byombi. Obeere musawo nga bw'oyimba? Kale tukwagaliza birungi. Kale sewo. Patricia, oli mu class ki otubulireko ne house gy'oli? Ndi mu senior 6 era nga ndi mu house ya Gaddafi. House ya Gaddafi mumayimiriza kayimba ki? Tumayimiriza kayimba aka AIDS akalimu All Stars. Lwaki mwasalawo kumayiminga kayimba ka All Stars?
Tosaba mininga akayimba ka All Stars kuba kalina message ey'enjawulo gye kaweereza eri abantu naddala society eno gye tulimu kati bangi mu society eno gye tulimu yaffe ya Uganda, they are affected by AIDS, by they are being discriminated from others. Babasosola mu ngeri y'enjawulo. Fene tusalawo tuyimeko akayimba sobola ocreatingawo obumu tuleme basosola tubeere nabo kuba abantu. Ate wobanga olina omuntu gw'olinaanye nga alina siriimu osobola okubagiza okumira eddagala kuba baligaba gavumenti erigaba nga lya bwereere. So ne tusalawo okuyita mwaka akayimba sobola okuweereza message eri abantu baleme kusosola abantu balina siriimu kuba nabo bantu ngaffe. Gwe muli omuntu ali eyo alina siriimu naba batanamufuna obakubiriza kweyisa bati? Eri omuntu alina siriimu mukubiriza okumiranga eddagala lye buli lunaku musaawa omusaawa gy'aba amulagidde okulimiriramu. Nekirala alina okunywa obulungi, alina okulya obulungi. Omuntu atanafuna siriimu kyemukubiriza amwewale mu ngeri ezimu okugeza okwewala woba oli mwana muto twewale we abstain from sex. Then those ones in marriage they should be faithful to their marriage partners. Bewale okola adultery webityo. Kati gwe wokula siriimu ono osuubira kumulwanisa otya? Siriimu ono nze wenkula nganze njagala nnyo okutandikira eno mu baana abato. Nsobola okolawo foundation emu ne tugenda nga tubulira abaana mu masomero ku ngeri y'okwewalamu siriimu. N'abo abamuyina tusobola okwegatta ne tuproviding ebintu ebimu bye batalina ng'ebyokulyawo ebityo n'okubabulirira nti okufuna siriimu si musango nabo babeera tebakyagala. Kale sooka otumireko ku bazadde. Ntumira mami wange Nabawa Halima, nentumira daddy wange wa South Flank, nentumira n'emikwano gyange giri wano ku ssomero gyonna. Tukabiremu nga obadde ku stage. Maziga nti kati gagenze. Maziga gagenze? Ate gagajja. Gago gajja naye gajja matono okusinzira wali eri. Oluyimba lulabika lukutteko. Oluyimba lwo lunkutteko nnyo. Jjukira omufu tukabiremu. Yamujjukira. Nga wentera okubagamba nti ebiwoma biggwa byokya n'olunaku olwaleero njagala puroguramu yaffe tugiwunzikire wano mpozi we tujja okutandikira wiiki ejja tulabire ddala ani olowooza ani yatwala ekikopo n'ente ye olowooza owookubiri yatwala kirabo ki. Njagala puroguramu yaffe tugitandikira wano wiiki ejja tubeere nga tumanya ddala house kyasinza banne amaanyi. Nsigadde nze Babirwa Rashida kula munnange Nantanda Najwa mpozi n'okubajjukiza nti ababela hibiscus juice be bateekamu ensimbi mubeere bulungi mwelaba. Roman Limited banno abakolera Better Wine omuli ebika ebya Golden Wine, Special Wine, Hibiscus Wine kakati nno bakutuusaako Hibiscus Juice ye juice akoleddwa okuyamba mu abalina pressure, sukaali, abaagala okusala embuto n'amasavu, okunaaza obukyafu mu mubiri wamu n'abo abalina abaana abalwalalwala. Ky'olina okukola kati abaana bo bawe Hibiscus Juice naawe yandyetaaza okwongera obutafaali bw'abasirikale mu mubiri weeyunire Hibiscus Juice. Hibiscus Juice musange mu supermarkets n'amaduuka gonna mu ggwanga. Gw'omusuubuzi naawe amwetaaze genda ku Roman Limited. Mwena mwali mutumanye nga tubeera wali wandegeya muri petrol station naye kati twavaawo ne tugenda mu maka gaffe ekira na mugongo factory weeri wetubipakingira n'ama office wegali. Hibiscus Juice ali mu mills 5 n'ebisatu okumenya ebisingawo kuba essimu 0772506555 oba 0704161398. Nywanga Hibiscus Juice ku lw'obulungi bw'omubiri gwo.